Posha yeetunda era nga ye kennyini nnyini akikakasiza mu katambi kano. Ayina ebintu by'ayogedde naye ebimu tugenda kubirondamu tubeereko akatambi ke tubateerawo nga katonotono tekavaayo nnyo. Ye avuddeyo mu vidiyo n'agamba abagamba mwenna nti neetunda iye neetunda olw'ensonga bwe mba nali nkeddeko ne neebakako n'omusajja ne tutagenda wala ne sitamufumbirwa kiba kitegeeza nti nno nali neetunda ng'era buli mukyala yenna. Omukazi yenna nga toli mufumbo naye nga okyebaka n'omusajja n'ovaayo n'akuwaayo ssente ne waba akuwadde $50 obeera weetunze. Yeeyi kyomugamba Posha awo talimbyemu oba yagadde tukuba bukubi nange simanyi wabula tugenda gendera ku butambi nti byonna bana ebibadde bitambula ku mwana muwala Posha 256 bye byavuddeko emberebeze ngera abasinga bagamba nti omwana ono yandibanga ayagala kubeera mu kiti kya Sheila Gashumba nga ayagala kubeera omu ku baslayers ab'amaanyi mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Omuntu omu ayinza okuba nga tomanyi kigambo Slay Queen kye kitegeeza. Okubeera Slay Queen be bantu baneeno abava mu mbeera zaabwe eza bulijjo ne bagenda mu mbeera endala ezitali zaabwe nga ebyo nno tubigenderera ku nnyambala ku neeyisa n'ebikolwa byabwe. Kati nno ye mwana muwala Posha eyo gy'ayagala okukola ki okubeera. Era nga bangi bagamba oluvannyuma lwa Posha okusinkana Sheila Gashumba mwana muwala oyo yakyuka mu mbeera ze n'ebikolwa. Wabula ate nga ne Posha agamba mulekerawo okulowooza nti omuntu waabeerako n'ebintu byafunye mu bulamu abeera malaaya. Abasinga mwenna ebintu bye mbadde nabyo era bye nnina nvudde mabega nga mbikola ate era nga mbikoze nammwe era mbikoze nga weemuli olw'okuba nti nze nabasinga embala nembalirira obusente bwange nembaako kyembukozesaamu mwe kyekibaleetera okulowooza nti ndi malaaya oba neetunda. Ekyo kyogerako ki? Nze ndowooza wano omwana muwala Posha atusinze ensumika era tusinze obwongo. Ebintu ebimu byayogedde byandibanga bituufu ate nga bituufu nno ddala. Tukola, abantu bakola. Oli ne yeewayo n'agamba nze mu mbeera gye mbaddemu nga ndi muto ne mbonaabona gye mbonyeebonye mu bwe nkwata akasente njagala nzimbe ku nnyumba ey'amaanyi, ennyumba eyamalayo. Omulala nga ye agamba nze bwe nkwata akasente nk'oyo tambuza ebigere kyensookerako ye mmotoka n'ebintuntu ebirala. Olw'okuba nti ffe tuli eyo tulabira wala oba tubalaba nga muli wala oba tubalaba nga mumaze kufuna ebyo ne tulyoka tulowooza nti muyina wa ewalala gye mwabijja. Tetugenda sooka kulowooza nti mwakola oba mwapambana, tetujja sookera ku ekyo. Wabula nga ate yenze Sheila Adita woba tonaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange my dear jango subscribinge omukisa gukyaliwo ekigambo subscribe weekiri kwata ku kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Bw'oba omaze okulaba video ze nteekayo munnange tukusaba okomentinge tumanye endowooza yo ku butambi nga buneeno bwe mba ntaddeyo nti tuteekayo obutambi buno si kunyumirwa bunyumirwa wabula tubuteekayo inga twagala okumanya endowooza zammwe oba biki ebyo ebiri mu bwongo bwammwe oba biki bye mulowooleza obutambi nga buno bwe tuteekayo. Wabula ate nga ne comments zammwe zitusomesa ebintu bingi nnyo woba oli awo zituwabula n'ebintu ebimu ffe bye tubadde tetumanyi. Kyova laba tubasaba mutwegatteko tubeere nga tulaba video tuzilaikinga tuzisharinga ate n'okukomentinga tubeere nga tukomentinga. Ngenda kubanga mbaterayo akatambi ka mwana muwala Posha 256 mukawulirize bulungi. Wabula ate njagala okubategeeza nti ebigambo byonna bye nkozeseza mu vidiyo eno si bigambo byange wabula bigambo bya kinnoomu era nga nnyini katambi gwe nkakozeeko yagenda okuba nga atuwa ebisingawo according ku ebyo ebigambo ebimwogerwako ate era kikomewo. Omwesajja nali nebaseeko n'omuntu nga mulamuziganyizza nga sikkirizaganyizza naye mukwano fenna tetugenda kumala kwetunda tusobole okubaako bye tukola tukoze ebintu ate nga tukola namwe mulaba. Kansuubire nti nno Posha 256 mumuwulidde ng'ayogera. Mwenna abatamanyi Posha bulungi. Posha ye mwana omuwala omuto alinga myaka 25 ku 26 27. Nandigambye nti nno wa myaka 23 naye kamuwe eje emyaka olw'ensonga Posha tuze nga tumulaba ku bbanga lye tumunabidde paka kati ayinza okuba nga atuusizzaawo. Kale bwe mba nga nsukulumyemu nnyo munansonyiwa katugambe nti nno kale wa myaka 25 naye nga Posha maama
ayina omwana mu buto bwe bwolabaawo. Posha ayina omwana yazaala ng'akyali mangu, ng'akyali mwana muto yazaala mangu. Posha ye mwana omuwala eyakera ku makya n'ava mu by'okusanyuka, mu by'okugenda mu ndongo, mu by'okulaaya, n'alinnya ennyonyi n'agenda n'akuba ekyeyo. Era nga yabeera nnyo mu ggwanga ly'Abasawudi, n'akolayo ebbanga eriwera. Mwana muwala oyo twabeeranga tumulaba ku mitimbagano, akola obutambi bw'okuzina amazina, akola obutambi obw'okugeegeenya abantu abalina bye boogedde. Bw'atyo nno bwe yaraisinga into fame, ne tujja nga tumufolowinga, ne tumuwa amatu. Ate ng'oggyeko ebyo byokka, obulungi bwe bwokka n'enkula ye ennungi, nti mwana muwala yakula bulungi, ayina ebbina eddene, ayina hipsi, alabika bulungi, ayina enviiri nnyingi, ayina emimwa egy'ekitema n'amaaso ameeru. Kyaleeta abantu bangi nnyo ne batandika okuba nga bamugoberera. Omwo nno nga mwe mulina ekitonde ekisajja. Njagala omanye nti oba ng'oli content creator nga nze, oba ng'olina kulinnya eriwaawala ng'eryange, abantu nga tebannabatandika kuwa matu oba kugoberera, basooka kulaba features zo ne bagamba nti mwana muwala ono mulungi, mwana muwala ono mwana muwala ono ali biti. Kati nno ng'omwo mwaba abantu abagenda okujja, mugenda kujjamu ebitonde ebikyala, wabula ate mugenda kujjamu n'ebitonde ebisajja. Nga abasajja ekibaleeta okugoberera, abasinga bakugoberedde olw'endabikayo, abalala bakugoberedde olw'ensonga baagala kukufuna, abalala bakugoberedde olw'ensonga baagala bakole naawe. Wabula ng'ate bwe tudda ku kitonde ekikyala, ebiseera ebisinga fe abakazi tugenda okugoberera abakazi bannaffe nga tubeegomba bwegombi, ebiseera ebisinga nga tetubaagala, ebiseera ebisinga nga twagala bakolako competition, tugenda bisanya nabo oba si ekyo n'obujja. Ng'olaba gundi akusinga n'ogamba kamugoberere ntandike okulaba obulamu bwe butambula butya. Omwo nno mwe tuva ne tutandika okujajinga ku ngeri gy'obeezaamu obulamu bwo. Kati nno katuddeyo ye mwana muwala Posha oyo gwe tuli mu kwogerako, nti abantu bangi bajja ne babeera nga bamufolowinga. Posha we yava ku kyeyo yakomawo mu ggwanga lyaffe lino eno we tuwangaalira. Bw'atyo yagenda okutuuka ewaka nga ku bbanga lyamaze ng'akuba ekyeyo ng'azimbye ennyumba erabika obulungi, oyinza okulowooza terina mu ggwanga lya Uganda. Mwana muwala oyo we yakomawo n'asigala ng'amiitinga abamu ku bantu abatutumufu mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda, era omulabako ne ba Uncle P, omulabako ne ba Liam Voice, omulaba n'abayimbi ab'enjawulo ba Grenade n'abantuntu abalala ba Spice Diana n'abantuntu abalala. Era nga Posha tumulabye ku conferences nnyingi nnyo ezibeerako abo abantu abatutumufu. Bwe yali yakadda yasooka kupepeya ne mwana mulenzi omuyimbi gwe tumanyi obulungi Daddy Andre. Daddy Andre ye yasinga okuteeka mwana muwala Posha 256 ku mutindo, abantu ne batandika okumwagala ennyo ne basukkuluma olw'ensonga nti bonna abali bawagira Daddy Andre bagenda straight ne batandika okubanga bawagira mwana muwala oyo. Kati nno Posha olw'okuba nti yali afunye erinnya ng'ayina waasula walungi, aguzeyo n'akamotoka ke nga kavitiizi, n'atandika okubanga yeevuga ng'omwana omuwala ategese obulamu bwe, ebirala binajja luvannyuma ebyokulya n'okunywa, kasita ebintu by'okusula n'entambula yali abigonzezzaamu. Bw'atyo n'atandika okufuna abantu abalala bagenda okwongera ku bulamu bwe. Kati nno ekyo kyokka kyaleetera abantu naddala abawala abato oba n'abawala abakuzeemu ku myaka nga tebannatuuka mu bintu Posha byatuuseemu okutandika okugamba nti omwana ono osanga yeetunda, ssente zinene azijjawa. Katugambe nti ku bbanga lye yakola ku kyeyo lye lizimbyeko ennyumba, aguzeeko emmotoka, ayambala engoye za bbeeyi, yeeyerusiza avudde mu kkala ye n'abeera ng'afaanana bw'atyo, teekako n'okutambula ebifo eby'enjawulo, tava ku zi vacations, tava ku nnyonyi, eva abeera atambula. Kyekiri kye nabagambye, lwakuba muyinza okuba nga temukiwadde nnyo budde, katukiddemu katono. Nabagambye nti abantu ba content creators kati nganze Adita, bw'okeera ku makya n'ofuna kulinnya, abantu bagenda kwettanira. Omwo nno nga mwe muli abantu ab'enjawulo, omuli ebitonde ebikyala n'ebitonde ebisajja. Naye ng'ebiseera ebisinga ffe abawala tutera ku attractinga bitonde bisajja, ate abasajja babeera nga bali attracted so much ku bitonde ebikyala. Kati ndowooza munfuna nti abasajja agenda otandika okugoberera ng'asoose kwetegereza ng'omwo nno mwe muli features zo, nti oli muwala mulungi, oli muwanvu, oyina figa n'ebintuntu ebirala. Kati nno ndowooza munfunye. Sigenda kwongerayo katambi kano so that saagala kubeera nga mumpanda ebigambo mu kamwa, wabula njagala kumanya ndowooza zammwe. Naawe olowooza ng'abantu abalala nti mwana muwala ono ssente z'ayina
yeetunda bwetunzi oba intuuyo ze. Twesange mu comment section yenze Sheila Adita embagala nnyo.